Safari una agenze nambe mwegeze nange namba bili ngena kupakinga ndodinge. Wefanya kazi. King Saha ne Palaso beeguddeko ku highway wali muganda wange yonna gye biggweredde. Palaso abadde mu mmotoka waggulu ng'agenda gisimbula. Actually bye bimu ku bimotoka ebikyasinze munnange ate okusaabaza ebintu okutuuka ate munnange ate emitala nga mu Kenya kw'ossa ate n'ensi endala. By the way, bino ebimotoka muganda wange bitwala ebintu byettikka emigugu. Kakati nno Palaso emmotoka gy'abadde yeegezaamu awo okwagala munnange ate okuvuga. Oh my God, yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo. Ku sayidi y'emu King Saha agenze n'alabako ku Wizo embeera gy'alimu. Ngenda kubeera nga mbikulagako mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga bampita Geminati nsinzira wano wennyini ku Geminati Yugi. Kakati nno kansooke nkulageko ku kano akatambi. Palaso abadde mu mmotoka waggulu eri munnange ng'ayagala munnange ate ogisimbula. Oh my God, King Saha nga ye ali wansi wano. Babadde just bali mu going mukaawo crazy. Jjukira nti nno babadde n'olugendo lwabwe gye babadde balaga munnange ne basooka ne bayimirira mu kaawo nga boogezako okulaba akatambi ako. Safari una agenze nambe mwegeze nange namba bili ngena kupakinga ndodinge. Wefanya kazi unaingia Kisumu? Baadaye naingia Kisumu. Bambie. Jana hapo Kakamega. Hakuna shida bambie. Wa kweli. Kwa Kenya hakuna shida bossman. Shofa. Haya basi. Batwalidde ddala akadde munnange ate akawereddeko ddala nga bali munnange ate mu kufunamuko tayimu yaabwe nga bwogezako munnange ate okulaba Palaso kw'ossa ate ne King Saha. King Saha ku sayidi y'emu alabyeko ku Wizo nga bwogezako okulaba. By the way, Wizo agenda atereera okutwayiza awamu kubanga ndaba ennaku zino ayimbira kati ku kagaali. Era kasita wabeerayo show munnange ajjira munnange ate kagaali n'asooka n'akuba abantu omuziki. Nalabako ko wali yaliko ko mu Comedy Store waawo n'asooka n'abakuba munnange ate omuziki ogwali omukambwe ku kagaali ke nga boogezako okulaba waabadde awo. King Saha amubuuzizzaako bambi nga boogezako okulaba akatambi ako. Yoyo nno munnange ate mwana munezi munnange ate King Saha esayidi eyo Palaso kw'ossa ate ne Wizo bwenti bwe mbakiikinzeeko. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Jjukira nti nno kasita obeera ng'osubscribinze gwe bisigadde byonna bitulekere update yonna ojja kubeera nga ogifuna munnange esayidi. Kakati nno nzikiriza ate nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala.